na buli muntu yena sekinoomu oje ku video eno wepona abazadde mwenna awo ndyoke ntandike bulungi nnyo ndowooza n'abajaasi ba UPDF mwenna batandafuna information jengendo ba refresh njagala mujje ku video eno bumanyi nti olina omuganda wa UPDF oba ali mu SFC wali mu UPD baludula mbeta ku video kuba ina information eri fresh mwiza nokubanga temunafuna memo wa notification kati njala mbawa mawuli ngali fresh mugategere mugajeno kubanza aganga gabira osina gwe nebuzaako nze musasi nze producer nze editor atenze nga soma kati gabira ko musasi tegabira ko ki nze nanyini mawulire so no chenjagala okubanga ntandika olwalero ndoza kantandikirewo nga sagala na kulwawo nnyo okusokera ddala kibe kya buli azamanyi goti baza kupana Uganda bwenna abawangalya ku mutimbagano gwa Twitter mbulamusiza ko baganda mwe bale kulwana ntalo mwe bale kulumba buli kitongole mu kitegeeza ensonga za Uganda mwe bale kupokera ebifana ebyo nebyo kutulugunya abantu ebyo kuwamba ebya drones mwe bale nyo bale ddala nnyo era mugende maaso nga mukola omulimu okubanga mulabi ebivudde mu kuwandiika n'okuwandiika obuwandiisi ng'okozesa smartphone ng'ogenda ku mutimbagano owandiika message n'ogisindika mu kitongole n'ebikukikwatako kikola omulimu gw'amaanyi nnyo so mwenna bali ku Twitter mbulamusizaako mukama yebazibwe mwe bale kukola kintu kino mwe bale kulabisa mu 7 omanye ekintu ekisinga okutiisa yo seti bahoro tabasira mutano wakazi sereta mzezere sanga bisibe nyini kabuyonjo nyini toilet ati okumu exposinga nenga ate mukuta teri amukwatira nsawo so mwenda bali ku Twitter mbulamusiza kumwe bali kuba kintu kino mukisindikirize mpaka buli office gye bagamba okuluma mugende muteeke buli kyetaagisa temufa kubali oli omukubanga bojja bajja kubayo alright bwemala kubuuza kubali ku Twitter nembuuza kubana mwenna abo bwala nabo bolinza bali ku TikTok abakikubirayo mbulamusizaako mwe bali kweyambisa TikTok kutambuza enjiri kansulenti buli kimu kitambula bulungi bali kuwenyibwa ekitabo mwenna ba posting ba commenting balwana entalo mwenna mbulamusizaako mwe bali kukola ekyo alright nga nfundikira okubuuza kubanagana okubaza njala kubaza mwenna bana Uganda buli platform gye mubeerako abalwana entalo zange siriiyo ngokola comment against the abuser ngolwanira lumbi Fred Eke Chemical Ali mbatumiddeko nnyo mwe bali ddala ng'opostinga o commentinga o sharinga olwana entalo zange yesiri nkulamusizaako we bali kukola mulimu ogwo kansulenti buli kimu kikutambulira bulungi temufaayo kuba bana basajja bote bamanyira bavuma ate bamali okuvuma kati kimu kikole bulungi n'omulimu bulungi mukukole bulungi nnyo sinza buteba bayiza kubanga sibera gye mulwana entalo nzolumba amaze okumuzenga labi yange obandi mukola birala nga ate mulwana entalo simo bali nnyo kunwalira entalo gye sibera mwe bali nnyo bali ddala jabba saluting nnyo nti mwe bali nnyo bali ddala buli omu kyasinzira okubeera bwe mala ono ngenda kubaza bana Uganda mwena bwangale mu ggwanga lya Amerika basobola okutindiga olugendo okuva mu bibuga byonna eby'enjawulo ne mugenda mu kibuga Washington gye mwagenda okwekalakaasa mu lukuŋŋaana olwali lukwata ku mawanga gonna agalimu obutabanguko n'okunyigiriza eddembe ly'obuntu mwena bana Uganda abasajja n'abakazi bataata basenga bakojja mwena bateekamu omusimbi ogututomoka ne musobola okulinnya baasi ne musobola okulinnya train bupola obunyonyi busoboka ogenda mu kibuga Washington okudemonstratinga okuba nti mwademonstrating okulaga ensi bizibu ki ebyolekedde ensi nga temweyawuddemu so bana Uganda mwena batukiikirira I salute you mubali nyomo balirira okuteekamu akasete n'okweyagaliza okwagala nti ensi yammwe ebeere nga eri ku mutimbagano buli omu agitegere nti Uganda erimu obuzibu so mwena mubalire ddala nnyo okuba nga mukola ekintu ekyo okuno gwe kubadde okwebaza ndowooza njagenda ku kalowoozo kaliro bwe nva kalowoozo kaliro ndyoke ŋŋende ku kiggula lugye alright ntandise ntya akalowoozo kaliro akalowoozo kaliro kagenda kutambula bwe kati era ntumiddeko mwenda banyumirwa akalowoozo kaliro n'ekiggula lugye akalowoozo kaliro njala mukatole nga kakulu akalowoozo kaliro ngenda kajja mu kkowe ly'olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera mu kalowoozo kaliro ngenda kajja akalowoozo kaliro ngenda kajja mu kanyomero ak'olugero oba olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ekitundula nti omuntu bw'aba tasobola kukulekera mu nsonga yonna kitegeeza nawe omukwatirako tomulekera wetugambira nti ennyanja ekuttoomera omuntu yenna bw'agwa mu nnyanja nabbira ebiseera ebisinga olwana nnyo nadda nga tomanyi kuba ddubi oba kuwuga olwana nnyo okula nga weetaasa obulamu bwo naye gye bukomekkereza ng'amazzi oganywedde agawera mu kunywa amazzi muno munnange ebiseera ebisinga abantu abangi tebavaamu bamaze okufa so mu kanyomero ngaako nti ennyanja ekuttoomera oba takulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera mwe muvudde akalowoozo ka leero kagenda ludda wa akalowoozo ka leero kano nja katwalira buli muntu yenna ali ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook ne tugenda ku TikTok ne tugenda ku Twitter ne tugenda ku mutimbagano gwonna ne mu WhatsApp group gye mubeera gye mukolera entalo kafungula nkete omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga bale tumuleetedde lutalo muddiza olutalo omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga gwe siga omuleetedde olutalo muddiza olutalo mukitegedde bulungi
kino kijja tuyamba okuba nti akamanyiro katuvaako bana basajja bamanyira ate nga n'okumanyira balinamu degree kati waliwo abantu bano wammanga kuliko omukulu gwe bayita Frank Gashumba Kasaboni kuliko omukulu gwe bayita Nyeriko Muhammad mu kumanyira teri abakwatira nsawo abakulu bano beebuzaabuza nga afukaana abantu gonna mazzi ne beebuzaabuza nti babbe muddo oluvuganya naye nga ate bakulira Museveni emisana n'ekiro muno mwe mulina okuba nti bakuumibwanga abakumi ba warlords okuba nga bakola emirimu tebava ku TV tebava ku radio stations balinga nga bakola ku contract kumbe baba ne kukola nkola nkwezenge ez'okuba nga balemesa gavumenti mu buyinza kino tukijja ludda wa kino kitu kijja nti atakulekera nawe tomulekera abasajja bano benjogeddeko Muhammad Nsereko Kagege omwami ono yayita MP nga tasi yalondebwa kokuli nono Frank Gashumba Kasaboni ono takwasiza bana ba people power ne yano ng'abaana banje basinga obungi bali ku biwundu banyiga biwundu n'abana bali makomera olw'omwami ono so nno ngenda kusaba buwombeefu mwena bana Uganda mu kalowoozo ka leero nti engeri atakulekera nawe tomulekera abaami bano mu kuzunga tebamanyi measles baagala nnyo okubeera ku birthday party baagala nnyo okubeera ku birthday parties baagala nnyo okubeera ku wedding ceremonies baagala nnyo okubeera ku mukuziika baagala nnyo okwessa mu butala ng'akajonjo bwe kessa mu liiso wano kati abantu bano kiki tulina obbakolera bano abantu bakozi ba state naye ng'ate beebuzaabuza nga bafuka banaaba bajja beesiiza akazigo so ng'ate munda bajjudde empumbu enzirugavu bano olw'okuba nti basizza abaana baffe ate nga tebaagala nkyukakyuka kubanga tugamba nti omuntu nga mubbi atambula na mubbi munne ngenda kusaba kyali bange mwenna abaagala enkyukakyuka nga mukooyo okunyigirizibwa yo seriti bahabula tobasoma mutano wakale serita muzezedde ensanga bisibe nanyini toilet n'akabinja nga bwe nabaga nti brain za monke balina cow mentality tebasobola kweyogerera bano bafuukanga lubaale balina boogerera n'okukola obukyambwabwe ku bantu kati ne woofunira chance ku bantu bano benjogeddeko wammanga bambi mu nnyambe mubajjanjabe edde nnyo nga Buganda ekyayina amaanyi ng'omuntu yenna omugwago omutoletoole omuwumbatuutu wajjira ku mukolo nga babadde bamwetegekedde dda baabi bamuwa kyasaana era ku mikolo tebajjanga ne kati bano beetaaya ne bajja ku mikolo gy'okuziika kujja birthday party simanyi bikoze bitya ne bajja ne batandika okukinnambukira ku bantu so nga ate bali ku musala gwa gavumenti babegera gavumenti bakola buli kimu ekisoboka kati ngenda basaba kyali bange bonna gye muli woosangira Muhammad Nsereko Kapate wonna mujjanjabe kubanga talina kyakyatugamba ggwanga tulina ekizibu kimu bw'obanga otema omuti ne gusigalako ekkowe lyonna eriremesa omuti guno okugwa kitegeeza nti olina okulinnya otemewekko ettabi eryo omuti guno ogugwe kati gano amatabi ge gamu kugalemesezza yoseeri mu gavumenti mu Uganda otulemerako tulina kusooka kutema gano amatabi amato go gaveeko tukole ekirala wobasangira ku pate simanyi birthday biki bambi mbakoleko mubajjanje bulungi nnyo kubanga balina obulwadde obwobutategeera obusibye Museveni mu ggwanga so nga ate nabo babakozesa bukozesa nkibaddiramu woosangira ku Muhammad Nsereko Kagege woosangira Frank Gashumba ku mukolo wonna omujjanje bulungi nnyo tebagenda kutuddamu tumanyiira kubanga bannayuganda tulina ekizibu bawamba muganda wo drone emutwalira mutta nga bano bakirimu gwe n'osirika najja ku radio n'azimba gwe n'osirika najja ku TV n'avimba gwe n'osirika naye ng'ate ssente zaaliko zaali buzaamuwa omusulo kubazannyira kubasinikira amannyo kati banengenda bagamba atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera bano abasajja mbasanga mubajjanjabe bulungi nnyo obazze mu akeedi obazze ku lumbe obazze ku birthday party obazze mu paaka obazze wonna omusanga mutuyambe mujjanjaba abantu bano tujja kusobola okwejjako abantu bano the moment bo batuleetera ne tutabaleetera kitegeeza tuba twetuddeko edde nnyo nga tukyali ku masomero twasomanga twabanga n'entalo nga waliwo omuntu akwepikira nti nkukuba ffe kye twakolanga buli lwe twannyukanga ku ssomero nga batutadde twabanga n'amakoona gye twasinkananga eyo ne tusaza olulayini ne tugamba abooka layini eno yasooka okubamu n'entiisa kati olw'okuba nti nze nalina amaanyi mu buto bwange ate ng'ewulira kasita basaza layini sikulinda nkwambikirawo egye bayita sumagiza eyo sumagiza bw'ogikuba omuntu aba ali w'amaanyi asobola okudduka kati naye ffe bwe basaza layini nga twetuulako ate tunaakola ki kati baganda bange mwenna batalina mirimu abanyigiriziddwa mu Uganda abatwaliddwako ebyammwe ne mutandika okwetuulako bano abasajja bakimanyi nti bwe bakola effujjo ne tusirika bagenda tutulako bagenda tufuuyira bagenda tunyampira naye kasi tabaga nti basazizza layini olina ajja ku mukolo mumwambike tebagenda kudda bamanyira pressure ku pressure
batutta musirise batwala amataka musirise bakola buli kimu kibaka kubanga tusirise ne nze system gina kusomera olumala okusaza lani sikulinda kubirawo sumagiza todda kati bwe tuteyambisa system eyasumagiza ngo budde bukyali buno busajja ne bujja ne bubachagula ne bugenda ne bujja ne butuvuma ne bugenda ne bujja ne butabatofa ne batwala ne bugenda tetugenda kola kitu ndakola so kati mbategeeza buli muntu yenali mu nsi olukwe ngaalidde obusente bw'ekisiru avuluga enkyukakyuka sumagiza yeetaagisa mubambike ng'obudde bukyali tetwetaaga kumanya mukitegedde bulungi nnyo so natakulekera naawe tumulekera ennyanja ekotomya ekakabadde akalowoozo kaaliro kati ŋŋendako kiggula luggi mumpulira bulungi nnyo kansubira nti mukitegedde bulungi ekintu ekyo awo nvuddewo ŋŋenze ku kiggula luggi kansubire nti buli muntu yenna eyakatuuka osindise vidiyo eno ku bantu abasukka mu 10 kyekikulu kya byonna kyenjagala nga tenagenda ku YouTube kansubire nti osindise vidiyo eno weyina okugenda abantu 10 buli muntu ali kuno aya kati ntandise n'ekiggula luggi kyaliyo mbatumiddeko nnyo mwenna abanyumirwa ekanyumiro kanako ekiggula luggi buli kanyumiro k'ensi yonna gye muli kansubire nti buli bulungi mukibirako gye mutuusaako engalo ekiggula luggi kyaleero kigenda kuva mu kkowerere wammanga tugamba tutya oba ŋŋamba ntya nti tuyina era olugero lumu lugamba nti atakulekera no akabadde kalowoozo tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze nkiddamu tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze olugero luno lukutegeeza nti omuntu gy'oba otambulira gurupu z'obeeramu zonna zifaanagana empisa n'obulombolombo n'ebikolwa bye mukola kubanga mukwano gwo ebiseera ebisinga ebintu by'okola mukwano gwo naye abikola kati njala bategeeza mu kanyomero kano ak'ekiggula luggi Yoseti bahabulota abasore mutano wa kanisa leta muzazede nsanga bisibe nyiri toilet musajja mulimba musajja mubbi mutemu muyaye mafia ngokujja ko family yo kale bisigadde byonna asobola okubikozesa kati mu koweri erimu tuyinamu abantu abatandise okwefuula enkwa ku nte naye ng'ebibonerezo ebikolo bye bakola byonna bifaanagana bya Museveni bitya njagala mujjukire nti abantu bano bwe tubawa eddembe ne beeyisa nga bwe beeyisa ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuvoola nawe ne bakuvuma ne bakola kye baagala bano abantu abasinga omungi bakozi ba ISO nakibategeeza kye bayita Internal Security Organization kye kitongole kikettera munda mu ggwanga mulimu aba ESO External Security Organization babegera bweru mwina kye tuyita CMI Chieftaincy of the Military Intelligence ekyo kitongole kye kikettera amagye bakiyita Chieftaincy Military Intelligence CMI mu byawulo ebintu bisatu byanjawulo bino byonna bitongole biri mu government ya Museveni nenga mu constitution tebimanyiddwa ISO Internal Security Organization kitegeeza nti ISO yekettera munda ESO External Security Organization ebambega abakettera Museveni ebweru wa mawanga gonna okwetola ensi yonna ne tubeera ne CMI Chieftains of the Military Intelligence bano babegera bebabegera amagye mu ggwanga bebabegera ebitongole byonna kati mu bantu bano tubeeramu ne kyetuyita registered spies ba registered spies abasinga obungi kati mu diaspora gye bali ne gatimanyi nti oyo registered spy abeera n'ennamba nga ne gavumenti mu nsi muwoli mwakubegera gavumenti ekimanyi nti oyo bamusajja w'omukazi is officially a registered spy nga oyo mumbega yawandiikibwa nga ne gavumenti y'ensi muwoli ekimanyi nti mbega bano bali mu Amerika nenga basinga obungi bavandimwe oba Banyarwanda nga ne gavumenti ya Amerika emanyi nti gundi oyo mbega wa Amerika ninga tesobola baga mu babega nti oyo mbega ngia Amerika ebekimanyi nti oyo abegera Museveni nga nenna bagimanyi bulungi ali registered Bungereza mwebali nga bali registered bambega balina n'ennamba nga ba registered netu gwe tosobola kumanya nti mbega okujja ng'ogoze deep n'obuuza gavumenti ng'oyagala gyebuuzaako to some level nga naawe olina clearance basobola okubula nti oyo amanya ge egundi is a registered spy kati tulina be tuyita ba sub spies nga bonoga nti tulina subcontractor nti ngenda kuzimba bibiina by'amasomero naye nina abagenda okunyambako okukola omulimu guno oguma nejinga ogumala katuna be tuyita ba sub spies nti registered spy ayinza obutasobola kutuuka ku kinyusi kya muntu gw'ayagala n'akozesa omuntu omulala mu influencing ogenda omubegera omuntu gw'ayagala abo basinga obungi kati mu diaspora Museveni basinze okukozesa
That's why nti ogenda okulaka these days into demonstration worldwide zabana Uganda zigenda zikedera to the fact nti bakozesa abantu baffe bennyini betuna mu society okujja okutuketta kuffe munno tukyali mu kigula rugi video tenda banjala basomesa ebintu bino njira musombe ebintu bino bitegeere kuba kuno banyaka basemo yuko bali aba isoko bali ulomo kwali njira baso tunagenda ku video nkyali ku kigula rugi mutegere ebintu bino bitegeere bulungi nnyo era mukolerera mu kigula rugi njira tumira bambega basindikiddwa mu kibuga Istanbul mulinga abasajja 8 mu coordinating bwa mutabani wo mugenzi Salim Sale ali mu Asian side ze Kadikoy mu mulimu Aksale mugenda mbuza buli office y'abana Uganda mbuza lumbu yalwa buli kimu records zonanda zifunye danzirina era mbere very careful nnyo mbatumidde ku mwana bambega basinse mu Istanbul mulinga 8 ne sofato akolo kwetinga ko bana mbatumidde nnyo coordinator wa mutabani wa Salim Sale ali mu side ze Kadikoy Istanbul Asian side mbatumidde ko nenga movement zamazo tuziraba era kinabagwa ku mujja kitegera njala bategeza bintu bino kuba basomesa mutegere mu area mamuli ebitundu bibiri bali bakola emirimu egyo so mu kitundu kye kimu kye kino nga bategeza mu kigula rugi kya leero nti abasajja bano okuli Frank Gashumba mbega wa ISO era nga mukozi Muhammad Nsereko ono de wano kitaawe nyereko senior Abdul naye yali mukozi ow'ekitongole kiketera mu ggwanga mu bitundu mu biseera bya Idi Amin ne gavumenti zonna zivuddeko n'omwana gwe mulimu gwe gwakola mwe mulaba yebuzabuzanga afukana abomwo mwakolera ebintu bimuza ntukudoluvuganya naye taba nkudoluvuganya omwami ono mukozi wa kitongole kya ISO lwakuba nti yeefula mbu tawagira Museveni songa ate mukozi wa Museveni awedde emirimu kati wemusanga abantu bana babiri nga mbaganda mu kaloozo kaaliro mubatwale nti mudiringana bambega from today onwards gwe maama eyawassa Nsereko Muhammad nkoli Bungereza nkuwagabwanga nabagisimu fundize ekikolwa kye wakola waddira ne wetikko omuzimu oba omusambwa n'ogujja Uganda n'oguwempa pula gusayiniyiko gufuuka omutuuze gwa Bungereza soka webuuze ebbanga lyomala nga ofunye empapula ezo ono yali luddawa nga MP mu nabyabufuzi ate asobola zeefunira lwaki akwesibuka wakimenti bo balese ensi bagyonoonye kati bajje muwamo gye muli ngenda okusana obwomufu mukyala lye Bungereza yawasa Nsereko Muhammad empapula ezo before nga bannayuganda tebannakukolako fujjo na kugenda ku home office kuteekayo complaint yawe about your engagement with Nsereko Muhammad kubanga nawe kenyini osobola okufiwa empapula ezo kye kikuwoningiddewo kubanga ngenda kitandikako olwaleero era nfundikidde akanyumireko ekigula rugi kyaleero kati ntandiseko bulungi nnyo era nga ntandikira mu kkowero erimu ntandise bwenti bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza omulimu gwe nabatuma mwe bali guwandiika mwe bali kusindikira mu office ebintu ebyo nabali mu America mwe bali kukola mulimu gwe mu kumwa Muhammad Nsereko okulivokinga visa ze zaalina ne travel ban ku ggwanga lya America ne lya Bungereza nekirala njala kutegeeza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Bungereza kati atakulekera tomulekera kyemba gambi kiri buli muntu yenna amanyi address y'omukyala eyawasa Nsereko mumukoleko profile ye bulungi musindike details ze mu home office bwabategeeze nti ono kyamwolizo gende Kampala through state funded system okuwasa omukuba mbega ba Uganda nga MP munabyabufuzi ajje amwe obutuze mu Bungereza nenga ate mabega e Kampala alese atadde etteeka erigana banna Uganda okwogera kye kisooka alese abantu amu balese makomera nga batiddwa abazikiddwa ono mukyala muwandike ebbaluwa nga gyumuwandika mu office ajja kitegeera nti n'empapula zisobola okubeera revoked kubanga Bungereza ze zimu ku nsi ezaleeta democracy mu nsi newankubadde nti yajjira ku ziga muwandike ebbaluwa zino muzisindikira mu office mugitegeere nti omukyala oyo eyawansereka empapula muwandika mu mpapula ze nti akikola mu bukyamu kubanga omuntu gweyateeka mu mpapula ze amenya era atyobola eddembe ly'obuntu ng'ate yamuteeka mu mpapula ze maama nkusabira guno omwezi weguggwerako guno gutandika ku Monday next week singa nfuna abantu 10 wandika amabaluwa mu migration office oba mu home office nkulalira passport yo n'empapula zoyinza obutazifuna ziyinza okusazibwamu ekyo nkigambye mbakuwendulidde olwaluma mwebuzaabuza nnyo nga bafuka banaaba gwe kenyini okimanyi tuli muna Uganda alina empapula za Bungereza n'oddira ekizibu n'oddira Ibirisi n'ogiteeka mu mpapula zo oyo akawasa abakazi abasukka mu 6 nga bagenda kubanga alina ebizibu bye bano be baana bali mu America kansubire nti muno nkyaba alina mu kubanga simu zino nkiziwa nnyo sisubira nti nkyaba alinamu sisubira nti nkyanje bali njera kulaga ko oli okwotegera ekintu ky'odiringa nabo muno sisubira nti nkyaba alinamu njaba presenting next time mai mwetaaga nnyo facts naye
wano mu archive yange linda ku archive yange wano sisuubira nti bali mu simu irindala. Okay, njaba presenting any other time. Don't worry about that. Yeah, don't worry about that. Njaba presenting any time. Linda Co. Njaba presenting any other time tofaayo. So chinjagala bategeeza, please muchikole ekintu ekyo. Mukitegedde bulungi. Essaawa yatakulekera nawe tomulekera. Tugenda kwabika namwe. Kati video entuufu etandise. Video entuufu etandise oba ntandikirewa. Kansulenti wasanya Charles Kaloli Peter Bayiga otuuse. Manye essaawa zino izo kuva mu State House nakasero kuba wadi na appointment ku ssaawa 9 zennyini. Mu State House nakasero gogenze ne mukulu Kiwalabe Male. Ogenze ne wa David Wasajja obaddeyo ne musajja mukulu John Katende kakirika mweko nnako nanga mugenze kusaawa mwenda mbali na appointment ira mugenzeyo. Ndoza mwaka va muvudde ku ssaawa ndozanga 12 yawo nga sinatuuka. So njala kuwa public ebintu ebimo bitegere bulungi nnyo ebigenda maaso. All right. Ndowooza kantandike bwenti. Mbalamusiza nnyo banyabale basebo kansulenti buli bulungi. Kantandike bwenti. Nakuzombe ziri 26 mwezi ogw'omwenda mwaka 2022. Nzomanye byange mbyogera n'embirika wano sagala nnyo kana abantu kyakana abantu. Ntandise bwenti. Najja ne bagamba ebintu bingi nnyo n'ensirika n'endaaza naddala ku nsonga za Buganda ne bategeeza bulungi nnyo kigenda maaso namulooza nti nsaaga ne mbaga mujja kuwulirako koje bujjawo katono ng'abantu batandise okukyusa ennimi. Ng'abantu batandise okukyusa ennimi ku nsonga za Kabaka. Kyengedde osooka okukola njagala musalawo akantu kano mukatwalire mu katale jjajjaffe jjajjaffe omutaka Kasujju Lubinga. Njala kugamba nti okutandika n'oluwalire lugenjogere bigambo bino nkujje ku ladda yange. Nkusanguddeko kulada kyonna ekikutukako nga gwe si ku lwa Buganda siriddamu kwogera ku linnya lyo wadde okukulabula okkubira endulu ng'obuzibu buvuddewo. Kasujju Lubinga omutaka Kasujju Lubinga nkujje ku ladda yange ovuddeko bwenti. Owedde sikuzaako kigere naye before nga mmaze okujja ku kulada kyonna ekinakutuka ku katole yamanyi kubanga tugamba abasajja abakulu ffe tubadde mwe tulina okulabirako mu nsonga ezikwatagana n'ensi. Nze singa nkuwuliriza byempiseemu for good 3 years approaching for 4 years mwandibadde temulya mu nsi zammwe nkwera kwagala nsimbi ne babakutiisiza ofe mugende namugongo okulabaga nnaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga be mugenda okulabagira ko baasiba omutima ne bafiirira eddi. Nemwe basajja bakula batasobola kusiba ku mutima ne mufiirira ensi yammwe wadde obwakabaka bwammwe ne bakutiisa n'otya ne bakuwa ensimbi n'ozira n'otandika okukyusa olulimi. Muli basajja ki naye nga buli lunaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mugenda ne mulamazi genda be mulamaga bafiirira obuddiini just eddiini naye ensi yammwe baleme okufiirira muli ankozibwa. Sigenda gendayo ennyo njala sooka tekawo point eno. Mukulu ono bwe yavudde gy'avudde n'akyusa olulimi. Videos buli omu yagirabye n'akyusa olulimi which is okay for him. I don't have any problem with him. But this is to remind you. Oyo mukulu interviewer abaddamu interviewing mubadde temumanyi kati kambazzeeyo ku katono kubanga waliwo bagenda mu exposing and sigena mu exposing njala bawako just preamble mujjukire yaani. Mujjukira nga tuli mu lutalo kafandali wakafungula nteke okafungula nkete nga tuvudde mu people part wagala kibiina kya National Unity Platform tuyoke tuyingira tuzoganye mu 7. Omukulu ono y'omu interviewer yatandika okuteeka pressure n'okufuna information okuva mu ISO ne CMI nga exposing Robert Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya NOP. N'atandika n'ogenda okutandika okulambula amaka g'omukulu mukulu Kibalama nti NOP talina kyekoze Robert Kyagulanyi Center mu talina kyakoze wadde okuzimbira Kibalama ennyumba n'ennyumba gizikala njo gikuba plaster. N'ateeka force ku Kyagulanyi ne exposing nga buli kimu n'amusiiga enziro oyo interviewer sayala kwogera linnya lye mutegedde. Kati ye muntu sawa zino gwe muwadde audience okuwuliriza ebintu byaleta nga byonna bi state staged. Njagala soka bala omusajja ogumulaba is an ISO agent. Mujjukira nga tuli mutalo okufuna National Unity Platform ye exposing Robert Kyagulanyi Center the extent nga afuna information okuva mu state eraga nti kibiina kya Kibalama endagaano gundi gyalina kibyalo endagaano Kyagulanyi gyalina simanyi Kibalama yalina omusasula sente tamuzimbidde ennyumba taterezza ennyumba biki you're the same man azaakola ebintu bino nga temanyi kati yavuddeyo
yefudde w'amaanyi akyusa abantu yakwata soni yakwata, but that's not my information, or that's not my case. My case is njala mwetegereza omwami n'ebintu byakola abagenda omwabya gye bali bajja nze sina budde bwe, just njagadde bawako pulyambo ku kiki ekigenda okuddako ku nsonga ezo naye mbazizaayo omwami gwomuwa amatu ayogera ensonga ezo ye yali alemeseza Robert Kyagulanyi Ssentamu namu exposing anoza butegedde sagala kwogera linnya lye kubanga talina kyali gyendi kuba sina kye mwetaaza ye muntu y'omuntu zamutegedde amanya namu gatayipinza mukitegedde bulungi yoyo omwami gwomuwa amatu simanyi ayina media no oyo omwami is a state agent akolera state to expose olumwa je n'empapula nga zivudde mu state mawadi information y'okwogera mwene muloza nti akola ki ababodi information kati ye mwami y'omu ayengeejinze omutaka Kasujjulubinga ebigambo nga saagala kuluma mbiga ebigambo jjajjaffe Kasujjulubinga byayogera nga yakajja ku media bikompyaringa ne byayogedde eno ng'amaze okuvaayo ojja kufuna ansa nga ziri palero bwe ziti saagala nnyo bamalira budde mukitegedde bulungi mujja kufuna ansa nga ziri ziti mujja kutegeera nenga bagenda omwabe bagenda kujja nze njagadde balaga kubulazi nti mugendere nnyo abantu bataddewo okubalaga kiki mulina okulaba nenga tesiki sibituufu awo nonvuddewo so no bagambe nti jjajjaffe Kasujjulubinga oyo mujje ku ladda yange for God and my country ku lwakabaka wange era nkubira omulango gutakungula asaba kuluma ku Ssaabasajja Kabaka okutu era okutegeeza nti yonna gy'oli kagobako tokyayina mutaka Kasujjulubinga takyaliwo no a big no era tofubutuka yonna gy'ofubutuse ng'ogaa nti ogenda kutaasa omutaka oyo takyaliwo baamukyusa timing ekyo nze nkyogenda manya nze lumbuye ebisigadde mukama bakulembere nga muwuliriza information eyo nze ntandise alright kati muwulirize wano bulungi nnyo ndyoke mpengere ku information yandeese Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaje constituent oli bulungi kulikayo jokomye olwali State House enakasero ku meeting yabadde ku saa 9 mpaka saa 12 constituent mazo tesa program za mwezi na ezokusanya obuganda n'okweddiza buli kimu nazi kuno zizemba gamba ati abasajja bano bajja bava mponga byanga tamana de 10 mu nsawo ne kati bagaggafu gabayina amasomero abayina za akedi abavuga emotoka ez'ebbenga otogenda kati bano bakumanga baluba warlord nga n'omukulu kiwalabe male si musajja mugagga muvundu na ina n'emmotoka ezimukulembera ezigule kubo nga ba SFC bamukulembera bale bali mu nteekateeka ey'okusanya obwakabaka bwa Buganda nga wetwogerera essaawa zino kamba wa mawulire agagenda obbatiisa Ssaabasajja Kabaka ye nabagamba ali yaddiyaddeko ng'omuyomweru ekyo saagala mutye era mwenna abambika nti yaseerera mukola nsobe Ssaabasajja Kabaka akola ki afuna obujjanjabi era ali bulungi mujjamu muyinza n'omufuna obudde ne mutegeera nti jalineze bagambye nti ali yaddiyaddeko ng'omubi omweru mutegedde bulungi nnyo kati muwulire ekiddako wasanya Kaloli Ssaalongo Gamulengejja Mr. Alaje omwezi guno gwonna gwe tugenda okuba emabega obadde oli bubi nnyo ng'oyagala kusaanyawo Oweekitiibwa Dan Muliika Katikkiro eyawummula bwetwogerera Oweekitiibwa Dan Muliika mukosefu olw'ensonga nti yakasimatuka enfunda 2 ez'okumukwata ng'olufundo olwasooka omwami ono Oweekitiibwa Dan Muliika yawona abatamanya ngaba ba iso okumukwata era nadduka emisinde ku myaka gye weewuunye era n'anuuka n'okugulu wetwogere essaazi takyasobola kutambula yanuuka okugulu olw'emisinde nkuba mwaka faananyi misajja mukulu ng'afubutuka olwa impunity eri mu ggwanga Uganda omusajja omukulu yandibadde ng'ali ku faamu yalabirira abazzukulu olw'okuba lwalina obuganda aba iso nga bamunoonya wansi ne waggulu omufubutula kati okugulu okumukwanuuse ng'adduka emisinde kubanga mwagala mmojjawo kintu ekikyamu kibi nnyo kuno kubayita okulya ejji okwesuyumula mwagadde by'obugagga naye tewali kya bugagga kitwalibwa mu ggulu kubanga ne mu ggulu gye tulaga teryamanyiyo singa twali tugenda mu ggulu singa bwe tufa tubuuka buusi n'omubiri gwaffe ne tugenda naye era bw'ofa omwoyo gwe gugenda omubiri ne gusigala ku ttaka kitegeeza teri muntu mutuufu amanyi ggulu weriri ensonga lwaki bwe tufa batuziika buziisi buli kimu tukiteeka kati gwali akola effujjo okutta muntu munno ngolooza nti bagenda kukusiga n'ebibugagga by'olinamu n'akasente k'olinamu ndowooza oba omala biseera ng'akunamira muzibe oba anyigira mu nzikiza kubanga teri agenda kukulaba okitegeera bulungi nnyo kati ogwo gwe muliro gwasoose mu mwezi guno gwennyini Oweekitiibwa Dan Muliika n'asimatuka batamanya ngamba mutwala kati wulira nno obuzibu buva wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wiiki 2 n'ennaku 3 zetwakakuba emabega wawandiikira Oweekitiibwa Dan Muliika ebbankaluwa ng'omusaba ajje
akukyalireko mu yafesiyo mu Bulange Mengo ngera oyina ensonga enkulu ennyo zoyagala omwebuuzaako naye akubuulire. Ebbaluwa eno yagwa mu mikono gya drone zange era wekitibwa Dani Mulika ebbaluwa yamutuukako bulungi nnyo. Nga bwali omusajja omukulu era omusajja omukulu ategedde ensi eno nga bweri yeebuuza love oba omukwano ogujja ogumuwandiikira ebbaluwa mu kaseera nga yakasimattuka abatamanya ngamba bamugubye emisinde n'okugulu ne kunuuka. Ngera bwali omukulu abantu tulowooza nti buli muntu mu nsi batayagala muntu. Era bw'ati bw'amala okufuna ebbaluwa eno yeebuuza ebibuuzo bingi nnyo n'asirika n'omuteerako ennaku z'omwezi n'appointment. Kiki ekyali emabega w'ebbaluwa eno? Kansooke ennyonnyonnyola eggwanga litegeere. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yawandiikira ekitibwa Dani Mulika ebbankaluwa eno ng'amuyita mu Bulange Mengo amusinkane mu ofiisi ye. Naye ng'ebbankaluwa eno kaali katego akaali akanyeebwa akali kamasu akalinze okukwata owekitibwa Dani Mulika nga sisitimu yali bweti. Mayiga bw'amala okuwandiika ebbaluwa eno yali amaze okukola enteekateeka n'abasirikale be aba SFC already abali staged mu Bulange Mengo okulira yafeesi ye ng'onootera kutuuka ku reception obaleka amabaluwa wondaga omuntu azze mu Bulange naddala ku ofiisi ye obagaleka. Ng'olwedde waliwo abasajja ba SFC baali mukaaga nga balinze owekitibwa Dani Mulika wayingira bamulye. Bamala omulya Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ave mu ofiisi ye ng'ajja yeesansabaga nga ayingiddwamu ensanafu mu ngoye abagambe nedda ssebo temulina gye musobola kutwala owekitiibwa Dani Mulika. Bo bano bamuddemu nti eno si bizinensi yo era tebikwatako olwo omusajja tumunyoleza ebbanga ddene nga sitetemwagala kati tumukutte kati gwedda mu ofiisi yo nga totwagaza buzibu era bwekityo mission bwe yali etegekeddwa. Olw'okuba nti ku mbaga tekubulako omusiiwufu ate bw'oba onotta omuntu n'omuntu afuna ebisulo nti bagenda mutta. Butyo mu bbaluwa gye wawandiika n'olukulu lwakola tewamanya nti waliwo omuntu omu ajja okubulya owekitibwa Dani Mulika before nga tannasimba kigere kye mu Bulange Mengo. Owekitibwa Dani Mulika ng'olugero luno bwe ndwogedde drone bwe yalumpadde era ne baalimuwa nti owekitibwa Dani togeza n'ogenda mu Bulange Mengo olukwe luli ABCD era naye bwe yalutegeera owekitibwa Dani Mulika teyajjayo. Wakanya mukubira simu ku lunaku lwennyini n'omugamba owekitiibwa nga nkulinze sikulaba. Owekitiibwa yakutegeeza nti munnange sijja kusobola namenyese oba nanusa okugulu y'ensonga lwaki sijja kusobola kujja. Wanyiikaala nnyo ng'era omunyiikaavu oba omutwakaavu bw'abeera ng'olukwe lugudde ki ng'olukwe lugudde nga bw'ali olutegese. Naye njala kutegeeza Mayiga abantu bose sirowooza nti basanyufu nnyo n'enkozi olimu. Omusajja mukulu Dani Mulika okwagala okumutta oba omulanga ki mwayagala ku mukazi omu ekitasoboka omubanja nedda. Ensonga za Buganda musajja muganda tuludde eyatulako mu ntebe mwoli kiki ky'omuwalanira ne bw'onota history w'Abaganda era n'omumalawo tojja kumalawo Baganda nagamba Obuganda mwoyo w'ofutubadde nga Kamuja ali ku malaalo g'omugenzi mukulu n'abalala bajja kufutubbalawo ne tugamba ekigambo kimu mulekerawo okutta abantu. Emitima gye muyina mugikendeezeeko. Tekimanyi lwaki musajja mmwe muyina emitima egyo egyeffutwa. Mukulu weetereze kubanga n'alime wagonda atera nannyuka okwagala okutta owekitibwa Dani Mulika tekina kigenda kuzadde okukyusa ku lunaku lwo Olive Mengo ate nga lunaatera. Naye nkugamba enkwe zonna z'okola okusanya Obuganda nga nenna bwe gisimufungize oyinza okusookayo Buganda ng'Obuganda tebunnavaawo gwe n'osookayo mu ttaka kubanga ojja buleka. Obuganda ffe tulina ekkubo lirimu nti essaawa yokka y'enjawulo. Nangirira mu butongole nti ekintu kyonna bwe kituuka ku owekitiibwa Dani Mulika temubuuzanga ani yabadde mu lukwe lwamusse kubanga ndibabuulidde byange mbyogera kati ng'omusasakule Siyani Charles Peter Mayiga Wassanya Ssalonga Mulenge ejja Kaloli ne bampe banno abali Mengo be bali mu lukwe olw'okusaanyaawo ekitiibwa Dani Mulika nga bwe bakyusa abala obwongo nga bakozesa ensimbi yeze yagaana okulya kubanga musajja mukulu atuludde mu myaka. Era ndowooza y'ensonga lwaki olwali ne meeting mu ofiisi ya Mukama wo Yosete Baburo tabasema tano waka ensere mzeze nsanga bisibe enakasero ku saa 9 era ndoze wede sawa ndawuza 12 era ne mudda gye muyino okukolera emirimu gyammwe. Awo no vuddewo mbadde mugabulange kati mnyinza ku information eyandese. Allah. All right. Mwenna abantu abali Bungereza njalo kubebaza omulimu gw'omukozi okusingira ddala okuwandula n'okutegeeza ensi ku bubbi bw'amafuta n'ensimbi za Uganda. Nga otwogerera essaawa zino ku 8th floor 10 Upper Bank Street Canley, Wall of London, England, E14B
UPDF Ramazo exposing abantu bano mwakire bulungi nyabadde ku mitimbagano ejinjawulo ng'abantu bano abasajja nabagaba n'abasajja balina cow mentality ate basiru new brains ammo kati video etandise previously nabagamba nti kyangu nnyo abasajja bano funa degree ne PhD naye balakinga common sense kubanga common sense is common but not to everyone nchiddamu common sense is common but not to everyone most especially this group of Rwanda they are lacking common sense they can be having degrees or PhD but they are lacking common sense. Reason being, previously we exposed their mission, and even European Union went on to cancel their to tell Total to cancel the contract of oil pipeline from Bunyoro to Tanzania. And after exposing them, because these people they lack common sense, they went on the same day to change the company names across the world. Abasajja basirwan, but tomorrow be exposing. Bachagwani sera bakube misumali baduka nengalabiza bwe bagenda ku mikutu gyabwe ne batandika okukyusa bagenda ku ekipiri bakyusa company names kubanga watu abategedde kati listen kaso kimba buzemu ani asiriwazani bakugambye oli mubbi bakusanze oli mubbi oli handed obbi ensawo obbi ebinyebo mu supermarket ebinyebo bakusanze nabyo ate okyuke babega ogaze temunda bana binyebo ninga ate binyebo kati how dare you tumaze ku exposing ato okutte company names ogenze ku website otandise okukyusa details ani abaloga omuntu alina common sense bwotegera there is error nga kirigenze viral we kiri just stay where you are accept the defeat muvaye mwetondere eggwanga nti this was the mistake getwakola kubanga gana mafuta mwaga babu mukitegedde bulungi kati kambala gendi tubatambulira kati mujja kutegeera ku address ya mweyo wenyini eno address eba mafuta gaffe yeyo address ye office wetu wefana ye address ebya mafuta gaffe gamalawo yabali mwala waguno musajja mwani mwala wawo musajja Munyarwanda akolagana Museveni address ebe ku floor ngawe wetu wefana bweri temuli just intebe na bu computer wetu wefana na bano mubalaba ate omuntu alimu office walinga akola mu office ane muvandume nebo mubuuza details about the company and what akanula maaso ngente esale ebyayi byeyo office yebwe tebefana esawa zino kati mazo okusindika drone zange zigende mu company register ebungereza bagenda bagula ko musango nti no company ebadde ekola fraud mu oil pipeline ya Uganda mukitegedde bulungi iyo office eri address eri already twategedde wodda buli kimuntu kirinda details tuzirina kali ngenda tegeeza bana Uganda ngenda tegeeza bana Uganda bali bungereza bagende bateka akazito ku bantu bano bali okubategeere nti eyabalula esiridde iyo office wetu bwefanana mu gwanga erya bungereza ku address jemba gambye eno address ya 18th floor 10 Upper Bank Street Canary Walford London England E145BF bwetu bwefanana kadozi abetuita cow mentality bamazo ku exposinga ogenze ku website okyusa company name why do you panic why are you running if you're not a thief why are you running when police is chasing thieves you don't need to run if you're not a thief but if police is chasing thieves and you run out that means you too are a thief so stay where you are don't panic why are you running if you're not a thief stay where you are let us do what we're supposed to do musigala mulakinga common sense temuyina bungo brains za monke mulinde okatugenda be exposinga awo no vuddewo kati ngenze ku information endali yande sema information naningi nnyo kati abomba maze njagadde be exposinga katugenze ku UPDF mwenna baganda bange mwenna abasavinga mu gwanga mu jere UPDF wali mu SFC wali rudawa ero information njala mugifune kuba maibulu muri ku video mugiraba bana basale mu slot njala tegeeze gwanga lyonna naddala basavinga mu gwanga mu jere UPDF bwebuzibiro lwaliro bencha mugenda kuba mufunye notification ebategeeza nti mwenna babajje ngotangana kuzo mwezi mulana omwezi ogujja bagenda bajja ko kyetuyita professional allowance era nga n'omusala gwa mugenda kuddayo wansi bagenda nagutolako reason being tebalina series zisobola kusasula maje as they promised you previously nti bagenda kulinyisa omusala buli mwata aligere ku milioni 3 abala bagenda milioni 16 it's not going to happen kati eno mbagamba message agenda okujja and this message going to all serving UPDF officers in Uganda please by either today evening or tomorrow you are going to receive a notification
which informs you that starting on the 8th of next month, your professional allowance is going to be removed from your salary structure. And remember, I've been informed that you've been earning at least good money from this professional allowance. So I'm here to inform all the serving UPDF officers at any level that starting on the 8th of next month, the state is going to remove the professional allowance starting on 8th because they don't have money to pay you. So whoever listen to this message, please forward it to your brother or sister who is serving in UPDF. Starting on 8th, the professional allowance is going to be removed from your salary. Even there is a proposal of reducing your salary because they don't have money to pay you. Mwenna bajasi ba UPDF oli mu SFC oboli doddawa yo sediti bahabula tapasala mtano wakali nsere tamzetse ndesanga bisibe nanyini toilet asazewo n'abayayibe mu UPDF okujjawo kye tuyita professional allowance n'okutandika ngenda kuzomwezi munano mwezi okujja kubanga tebalina sente zigenda balabirira kyokanga ate yo seri akimanyi nti ennaku zino ebyokulya n'ebyokunywa amasomero buli kimu kiri waggulu nnyo ensimbi tezisoboka kubanga zikolebwa ebintu bino so no yasazewo ne babbi banne okuba nti bagenda bajjako kye tuyita professional allowance so nga ate mukimanyi nti buli muntu yenna olina okubanga ofuna sente zino olw'ensonga nti mulina loans ez'okusasula zina interest eri waggulu ate nga ne expenses zammwe ebintu biri waggulu ng'ate emisala gyammwe bagenda gikendeza nga ne professional allowance taliiwo muzo mukitegedde bulungi amanyi oluzungu kutegeezeza amanyi oluganda bakutegeezeza sagala mubizinga bafuzi nga bafuka banaaba nabagamba ekigambo kimu you better join the struggle. One, Museveni is not a Ugandan, his entire family, they are not Ugandans. These are parasites. So how dare you serve a parasite? He said he's having his relative in Tanzania. How many times have you heard Tanzanians crying about their economy and their well-being in their country? Because they are well off. But you are serving the country, but you are earning little. Even the professional allowance is going to be removed. So who is falling for? Better join the struggle. Remember, our president, the elected president Robert Chagulanyi said, informed that every serving UPDF officer and the policemen and women, they are going to start earning 1 million. So if you forgot if you got very easy, then that means you don't know what you are serving. You are protecting these thieves for almost 7 years without acting. It's high time to join the struggle. Zino sente zigenda bamala. Ebintu bakaje mudenga bajasi be Tanzania bakaya. Ndo abantu be Tanzania bakaya. Kubanga Museveni alewa retire sente zigenda Tanzania, zigenda Kenya, zigenda Rwanda. Mu Uganda tetafula basa sura kati zino professionals bamujjewo buli mwali mugenda kama maziga gennyini. Kubanga mwino sasula loans, mwino gule bintu mugula temuchaina maduka mbugula mubigula nga abantu. Abakitegedde bulungi. Kati musavinga one dictator, a black colonialist, atenga parasite and is a foreigner. Taina kyagenda bagaliza. Mugenda serving amaje myaka 3-7 baana. Nga toyina toyo bogisima, toyina nyumba yo, abana bote basomye, ne mundu nga tekuyambye, n'amaje nga tegatudaka kuyambye. You better join the struggle. And I call all serving police officers, most especially the Ignis Ugandans, and all UPDF serving officers across the country, please join the struggle. Even if you don't have what to use, please use your skills because you're well trained. Even if you don't have any weapon, you can use your skills to retaliate against your enemy. Museveni is our enemy and his entire family. Hope you get the message. I salute you. I will vote the ngenze ku kirala. All right. Baganda bange mwenna ababulenzi n'aboobola ku internet, ku social media wonna wano ku bwenyi bw'ekitabo, ku WhatsApp groups, ku Twitter, ku TikTok, wonna we muli nziguddewo olutalo official. Mutandika olutalo mukube Franka Gashumba Kasabuni. Mutandika olutalo mukube Nsereko Muhammad buli omusanga wonna. Mulipotinga accounts ze zonna weziri kubanga bana basajja nabagambye nti embwa etambula n'ambwa tolisanga ate tosanga mbuzi ng'etambula n'embwa embwa etambula n'ambwa kubanga bagwa mu kitiba kye kimu. Museveni mubbi mufere muyayi n'abaana abasajja bennyini bayayi wosanga nsere ku social media musabule nangiridde olutalo Ssematalo buli muntu yenna ayina essimu
mumusabule ku media wonna buli kifaananyi kyonna mukiteekeyo nangiridde olutalo leero anti yaleeta social simanyi computer misuse bill mumusabule ffenna tugwere mukomera obukadde 40 tugwere mu makomera bagane basobola otusibira n'oyo musajja gundi n'oyo musajja ani Frank Gashumba kuba gino gy'emize gyabwe bano waagira Museveni kuba balina emize gyegimu zino video ne zitaddeyo katusookera ono kuba saagala balo esanyu tulina obudde butono bonna bayayewulira. Outspoken lawmaker for Kampala Central, Mohammed Nsereko, is understood to have been detained in Crane Bank for several hours last week. He is suspected to have participated in money laundering, although so far he has made no official response. Today, the police have written to the Speaker of Parliament summoning the MP, Nsereko, in relation to a bank fraud case against him. Nsereko and a few others have been linked to money laundering, in which police detectives questioned several senior managers of Crane Bank in Kampala. Ibn Senkombi, police spokesperson for Kampala Metropolitan, argues that the investigations are ongoing and revealed that the initial information shows that the fraud was committed in Kenya and Germany. This fraud were committed outside Uganda, and therefore we have extended our investigations. We had to deliver a letter already written to the Speaker of Parliament summoning Honorable Nsereko Mohammed to appear for interrogation on Thursday. One of the employees in mutegedde bulungi oyo Nsereko Mohammed mu Uganda bukyangeeberawo tebamuvunaanko musango wadde ogw'okubba akasimu okuba omuntu oluyi okufera okutta n'okuwamba tebamuvunaananga koteri musango neno video yafuluma ku NTV order from obaga temuddamu ku investinga musango gonna mukomaawo gwakoma nakati tewali gwe bamuvunaana ono afeza abantu abbi abantu asibya abantu teri amukwatako is a state agent kati mutandiko musabula n'entwingiri emwengerere nkiddamu musabula omufero yensonga lwaki Museveni mubbi akozesa bafere bana bafere bati ekintu kimuti government bwevaako bagenda bakwata basibe n'ebisonzo bisule mu kabuyonjo. That's why batambula baneegina bakimanyi nti balina okulwana mufere munnaabwe top mufere Godfather w'abafere mafia yo sigaleko basigale nga tabalina misango gy'obuvunaanibwa oyo omu ali ku TV ali ku parliament ayogere yavumira Robert Kyagulanyi Ssentamu mukati mwenna balina obusungu nga president waffe bamuvuma nga musirika mbatumidde mugende ku social media mukuba omusajja ne ka group ke konna ka Mohammed Nsereko mbabulidde abajja omusaako mukulu mubajjanja bulungi nnyo oyo mufere omu niye yita munabya mufu tavunaana kwa musango wadogo okufunisa omukazi olubuto ogw'okufera omuntu ye songa ate mufere muzibu okumanya mufere talina na permanent address mu Kampala n'ennyumba gy'asulamu sigiye ennyumba bamuwampe njala kugamba Nsereko kyabugaga kikyona mu Kampala kuba gwe nakwogerako the information bagirina even n'emmotoka kaadi y'emmotoka emmotoka gy'ovuga eyo tolina kaadi yayo kanewuza omukyali yakuwasa ali mu Bungereza wase kikino sigenda kwogerera bingi nze maze okutera enseekuli wone bakusanga bakujjanjabe ompaka mpya ompaka enkadde yensonga lwaki abafere bonna gavumenti ya Museveni ewagirwa abafere ababbi abayika Windows kubanga omubbi tasobola kuva mubbe munne oyo mufere omu mutegedde Nsereko kati ngenze kuono no tasobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eve kuba ne mufere. Gashumba wa Simuka Uganda ne muganda we Innocent Kasumba bakwatiddwa bano kigambibwa nti baliko omusigansimbi gwe baali bafera nga beeyisa abakozi mu ministry y'ebyokwerinda ne bamutegeeza nga bwe baagala abaguze emmotoka ezisomba abasirikale n'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu obumbi bwa $200,000. Binamyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Dewa Kiki abitegeezezza bannamawulire n'agamba nti musigansimbi ono ye yabatemezaako nabo kwe kuteekawo abasirikale era ku Sande basooka kukwata Kasumba Gashumba Nadduka. Had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Also, a number of people had reported Frank Gashumba trying to blackmail them, purporting to be carrying out investigations about their property on behalf of the IGG. Akiki agamba nti Gashumba bamukutaze kulondola ku musango gwa muganda we ku kitebe ky'abambega b'amagye naye ne bamukwata. The police case file was opened up on the group and it is referenced as CPS. Sagala bumalira budde kuba mbamanyi bulungi nnyo. Kat such category of people tebasobola kuleka Museveni ave mu buyinza. They have to fight. Okulaba nti mubbi munnawe asigalawo n'ababbi bafere.
kati mbawadde bantu balina nnyo maanyi tebabakuuma mubajjanjabe mubasanze ku social media ne physical mubajjanjabe tukoya abantu abatumanyira mukitegedde bulungi nnyo buli mufere yenna yeefuula nti ategeera wa magezi kumbi bafere kati mbajjanje buli kimu ekisoboka mubakube buli wamu busoboka ekyo nkimaze kati ndowooza saagala balwisa nnyo okujjako njala bategeeza omufere ono Frank Gashumba Kasaboni namugamba tayina mpisa tayina the authority okwogera mu public kubanga si wa buvunaanyizibwa nzize mbagayo ebigambo bino nga mulowooza nsaaga nabagamba mujja tuuka okubanga temukyasobola kwogera mannya gammwe boli musogo boli muganda nga tejja kusoboka mwalabye muganda waffe Jakana Nadduli nga atwaliddwa mu kooti okuwewa beyiro omulamuzi yamugambye atya omulamuzi yamugambye nti tukuwadde beyiro ne provided toliddamu kwogera ku ggwanga lye bayita Banyarwanda njala kubuuza since when the constitution of Uganda started categorizing and protecting the Banyarwanda the group of Banyarwanda in Uganda since when the court judge started giving order to protect just a group of people in Uganda gwe n'owo omwana bero ng'omugamba nti Besigye toteekeddwa kwogera ku Banyarwanda asifu mu constitution mulimu group y'abantu gye baprotectinga kubanga kano kavuga nti we are protecting our interest ba protecting ebigendera bye mu Uganda ye kenyini nave mawulire n'akyogera nti nzize wano kulabira nga mpitesinga obanga mbeera ng'omujulizi kooti ng'emu ekyokuddamu n'ekyokulabirako ntaddamu kwogera ku Banyarwanda Frank Gashumba nannyini Kasaboni Association njira kubuuza omuvubuka gwolemerako omusajja omuganda Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bana mu lutalo lwaleeta mukama oyo sente bahabira tabusa mitono wa Karegezi gwolemerako ayogera ku Banyarwanda wafiirwa abantu bameka mu lutalo olwo kebere enkoko ebika towagifiirwangako kabere mwana otomufiirwangako kabere mukazi otomufiirwangako kebere nti towange wadde ekikulu mu lutalo lwaleeta mu 7 naye Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bana nga baana bakiteya bazaala ne bafa ng'aleeta mu 7 wali ofiiriddwako kaki naye olw'okuba nti mwe mulowooza musinga okutegeera mumanyira abantu njala kutegeeza eyakwawula esiridde mugenda tuuka okuba nga temukyaireyo mugenda wadde okunywa amazzi gwe weefudde kakubiru ng'ejjindu ly'enkoko erikwate emabega nireka okukwata maaso essaawa yonna egenda kubanga entamu egenda basiiririra okitegedde tofiirwanko wadde embuzi nti evuddemu olubuto ofiiriddwa omwana oba ofiiriddwa enkoko oba akulidde wadde omuno gwa bbogoya togufunangako but ovuma osibisa you are witnessing era ne wa orders omulamuzi to tell him not to talk about the group of Banyarwanda who are policing Ugandans as who mwatuuse ddi okumanyira abantu okuba nti mulina interest zammwe mu kagrupu ak'Abanyarwanda tulina Abanyarwanda bangi abaagala Uganda nga batudde bayiga n'ensi yaabwe nga tebagala ku kintu kyabwe kuba tumanyi Banyarwanda naye mwe kagrupu kammwe akamanyiira mutandika ogamba tayogera ku Banyarwanda as who passport gyonna ye Rwanda oba endagamuntu gyonna ya Rwanda nagwe kakyali gwe kasajja gwe ne bwe tulitasanga mu ggulu tujja kuyombera enfufu ejja kufubutukako enfufu ejja kunyooka nga akugoba emisinde ku kasajja gwe okwegulumiza mu kyotali ate kisinga okunuma munnanga olowooza nti otegeera naye nga tutegeera oyo tegeera oyo saamu gwe tukoga nti tateekeddwa kwogerako ayogere ku ki bani abatta abantu bani abawamba abantu amagye gali mwani poliisi eri mwani amasomero gali mwani banayogala bakyalina bizinesi zebakola bizinesi zonna Banyarwanda berere bamanenda bonna Kampala mu Buganda bonna Banyarwanda bali bagoba abantu ku bataka Banyarwanda buli kimu kifuule nga kya Banyarwanda kati ogamba omwana omuganda eyafiirwa baganda be bana mu lutalo ntayogera era takkirizibwa kwogera ku kigambo kyonna kiki gwe kubanga muli babbi temwagala gavumenti eveeko ne mbadde mwebuzaabuza katwagala tubateeke mu public bategeere buli kyogera kyonna mukyogera on behalf of protecting Museveni not Ugandans never ever Frank Gashumba including Seriko Muhammad to talk about national issues talk about Museveni's plans never ever talk about oppressed people because you are not among the oppressed peoples you are protecting Museveni's regime one because you are all both of you are conmen you are mafias working under the regime you are serving spies network like ISO, Semway and ESO, pretending that you work on behalf of people. No, never ever in public anywhere come out to talk about oppressed people because you are oppressor indirectly. To down informing the public, don't let these mafias to pretend that they are amongst with the oppressed people. No,
These are mafias working under NRM Museveni's government because Museveni doesn't work with people with knowledge. Museveni ever work with mafia, thieves, murderers, robbers, and assassins. So these two people, they fall in that category. They are murderers, mafias, conmen, assassins, who dress to kill, but with the mission of conning people who are rich in money. So don't even try to come in public talking about public issues. Talk about your boss Museveni, because for us we can speak at our own. We can address our issues. Never ever at one time. And I pity all those TV and radio stations which invite Nsereko and Muhammad Nsereko and Gashumba to talk about politics or political issues in Uganda. People are suffering. These people are protected by the government agencies. People are suffering. These are people are paid by the taxpayers' money. But you are pretending to be your politicians. You are not you are mafias. Never ever talking about the oppressed people because you are working under the government. Hope this message is clear, loud and clear to each and every person worldwide, including Ugandans. We're back at home. Temuddamu kuwuliriza biwoziwozi bya Frank Gashumba nono musajja Nsereko Muhammad Kagege bonna bakozi ba bitongole ebikettera munda kubanga state gye bakolera ababbi batemu bawambi abatayagaliza nsi yaabwe yensonga lwaki tebaagala kwogera ku nsonga ziruma bannayuganda era bwajja ku TV kwega nsonga ziruma bannayuganda aba yeebuzabuza nga Afukana bati gonna mazzi kumba ogumusulo ag'amazzi tebabalya ssente we mbasanga wonna mubajjanje kuba balina ekirwadde ono mukulu Nsereko Muhammad alina ekirwadde kimu alina ekirwadde bakiyita Kamasikra syndrome. Muhammad Nsereko is suffering from Kamasikra syndrome. If you have your smartphone, please visit Google and search for Kamasikra. You get to know the meaning of Kamasikra because he's suffering from that syndrome. He had been in parliament it's operating for 15 years, but he had done nothing to the people of Kampala Central and himself. So himself, he doesn't support himself. Kubanga suffering from Kamasikra syndrome. So whoever having his smartphone in his hand, please go on Google, visit Google and search for Kamasikra. You understand what I say. So oyo MOP Kamasikra syndrome mutawanya. Ori aine kizibu kimu. He over masturbate. So kati obwongo bwonna bugenderawo bugenda mu kasabbuuni talina kyasobola kulowooza. Seko muyabaga nti omuntu gyako mukubira kasabbuuni ebirowoozo bigenda. Kati be bantu betudiringa nabo bali stated protected balina ebintu bingi bakola kati bo mamazo badne fanja abantu bano oli Muhammad Nsereko suffering from Kamasikra syndrome. Genda ku Google tekeme kintu kye bayita Kamasikra kyekimuli mu bwongo oli omulala Gashumba ye wa sabuni wa geisha kati ya suffering from what? From geisha syndrome talowooza kuba yabeera kebyo kubanga alina kyeyewala awo nvuddewo njagala genda ku nsonga endala subasala balwisa awo nyaawo. Alright, tugende ku nsonga endala. Alright, ensonga endala mwenna njala tegeeza public abantu mwenna abaliraanye omukulu gwe bayita SK Mbuga Kabangala nalina amatuga mulinganga ebisaniya byennamaame njala tegeeza abantu abawangala mu kitundu okulirana SK Mbuga we yazimba eddwaliro omukulu ono alina ettaka lyagula n'alisiringa n'alitikako kisaakaate. Ntegezeddwako nti omukulu ono alina ekibinja ky'abasajja n'abakazi ba trainingira mu kisaakaato ekyo ngera akumibwa poliisi n'amagye abantu bano okubanga ba trainingibwa. Emmere baleetebwa ku makya n'olweggulo ba traininga era tebaagala omuntu yenna asembera kisaakaato ekyo kubanga bano ba trainingirawo abantu abatereeza okuba nti bantu bagenda okukozesa mu drones eziwamba n'okutta bannayuganda. So omuntu yenna ng'oliraanye amaka g'omwami oyo oba eddwaliro lye ekisaakaate ettaka lyagula okwongerako mwekizimba n'akyetoloza omwami ono SK Mbuga mu trainingiramu abasajja n'abakazi naye nga tosobola bategeera bibaani poliisi yekuumawo emmere bagireeta ku makya n'olweggulo ne baba traininga kyonna ekinaatuuka mu bitundu ebyo mukyegere nti nno omukulu ono SK Mbuga y'omu ku ba state agents aba traininga abantu abakwata abantu obubaddiya n'okubasaanyawo mu ngeri yonna esoboka kubanga naye y'omu ku bantu abatalina bwongo mu nsi muno. Nyenze bulungi ku nsonga endala. Neno message njagala egende mwendere bannayuganda. Listen very carefully. Mwenda bannayuganda gyabategeeza nti ekirwadde Ministry of Health kyeyagambye nti gyekiri eky'Ebola bambi ose Ebola
amawulire gantuuseeko okuva mu nsonda ezesigika ku drone zenasindise mu ground okukebera njala kibategeeza nti ekitundu kye bayita Mubende kye kitundu ekimu ku kitundu ekya Buganda ekirimu zaabu omuyitirivu mu ttaka naye ng'ettaka lino lyetoolodde bannayuganda bannakabala abalina ebyapa n'amataka amanene nga batebamu ekiki kitudde ku ttaka lino mujjukira nti ebiseera gye buyiseeko emabega nti ekitundu ky'Emubende bannayuganda baali bagenzeyo bangi mu bitundu ebimu nga basimayo golodi naye ekyavamu ne babagobayo ne babaswala nga nabo gisi mufungize muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ne Toyota ne balagirwa Museveni bagende bagoba abantu ku bitundu ebyokusima golodi era abantu babagobayo bulungi nnyo ebitundu bino babyeddiza Rwanda Telebusa ne basindikayo search team egende ekebere bagenzo kizuula ng'ebitundu wano wammanga muli mu golodi omuyitirivu muno mwe muli ebitundu Nabingoola mwe muli ebitundu Kasambya Wepo ne Kibali mu bitundu by'e Mubende ebitundu bino bogendo byetegereza bibitundu bataddemu ekirwadde ki Ebola ne Ebola ngo bagamba yazzaati ataliyo yo seriti bahabulwa ne group ya mafia babamye sente ku mutindiro gw'ensi yonna ne MIMF ne World Bank na mwanga magasingo begaganye bose ne balina okunonyera bagenda okujjawo sente ko kutandika okujja abantu kumataka kubasima goro gyono bamutwale wotongera bakikoze batya Museveni yamala okutegera bulungi nnyo ebitundu bino biri mu golodi ng'atayina omweddiza n'amataka Kibalina okukola kwe kuyita mu malwaliro obukliniki obuli okumpi wepona okuyita mu binywero okuba nti basobola okuwa abantu obutwa obalabisa nti balina ekirwadde ekibakuba emitima ne babika ne bavaamu musaayi mu nnyindo ne mu matu wetwogera obutwa obw'ekika ekyawaggulu bwe buli mu kutta bannayuganda mu bitundu ebyo kusinziira ku ddoni zange ennamba y'abantu abakafa abamanyikiddwa bannansi mu kitundu ekyo bali abantu 3 naye ng'ekibase butwa obukutulyawo omutima n'oyabika omutima nova omusayi mu nnyindo ne matu so si ekirwadde ky'Ebola abantu 3 abakonfamigiddwa nti bafudde bannansi okusinziira ku drone naye yo seeri n'ekitongole ekyo by'obulamu mu ggwanga kyagambye nti abantu bakafa 26 mu bitundu bafudde Ebola sebo ne nnyabo mukulu yo seeri tibahabula otabasira mutano wakalizira tanzozede ensanga bisibe gando kafu gendo yiyakala ettaka mubba wagala ditula mu litwale tetulina Ebola kubanga the moment ofuna samples nga ze Ebola ozisindikira World Health Organization nekola samples zayo yo neteka ku mukutu gwe officially nti Uganda ina Ebola era ne bakiteka ku obisalizo na monsi yonna. Have you ever informed World Health Organization with those samples? No. A big no, because you know that you are lying to the public with your personal interest of taking over that land because you know the land is rich in minerals. So, stop fooling and lying to Ugandans. The purpose of you announcing to the country that those areas I've mentioned below, there is an outbreak of Ebola. No, it's a big no, it's a big lie. The truth is, people are dying because of the well-planted poison. So it's not Ebola. Museveni kula. Tuina kyogenda kutwala jjajja waffe, tuina kyogenda kutwala mukulu. Manyi kuno kuoli. Neso kutule mu katebo kosolo. Tuina kyogenda kutwala. Kati okutta abantu nga mbatego obutwa, mbayite Ebola mbako. Kimwandikoze mwandigumbe ekintu kimu, ettaka lino lya muliveeko tulyagala for public interest. There are laws. Mukoti osobola okuyisa public interest no bagoba kono baga mujja kuda tumaze okola survey. Than killing innocent people in the name of what? Of Ebola? No. There is no Ebola in Mubende. So there is a planned move because Museveni knew that Mubende is rich of minerals. So he decided to poison people to die of poison so that he can pretend there is a there is outbreak of Ebola. In Uganda, we don't have Ebola. Their mission was to intimidate people and chasing away people from land. Question, and one question is, Museveni, so far you see that 26 people have lost their life because of Ebola outbreak. But previously, during the outbreak of COVID-19, so many people were buried without informing their families. Right now, Ebola is more dangerous than COVID-19. Why is it that every person who has died, the body has been given to their family and they have buried their body? You mean their family members, whom you handed over the body to them, they are not suffering the same disease or the same outbreak? I'm just asking. Mbuza. Gwogamba nti abantu 26 bakafa. Nenze drones ezinga abantu 3 bakafa nenga mbawadde butwa.
mbafuna okuwabika omutima kituyita cardiac arrest ninga bwabise yala kubuza but twali tulina outbreak ya COVID-19 nga abantu mbajjako emirambo gya mujizika bugubu nga tembategeeza kati ate ngo Ebola singa COVID obuchamu kati gwe ogamba otya nti waliyo Ebola nga n'abantu abafudde bawadde family zaabwe zibaziika abantu ababaziise family members zaabwe tebasobola kukwatibwa Ebola tebasobola kukwatibwa Ebola nabagamba mu amagezi temulina musooka kukola nsobi ne muloka mulowooza okukola ki okudda mu bintu bino byetegereza ne babalimba Ebola namwe ne muleeta engalabi mbuyu outbreak teri Ebola taliyo teri Ebola nkubuuzizza abantu mwawadde abantu bebaziika ayagala okumanya Ebola bw'atagenda ku YouTube otekemu ekigambo Ebola video bajja zikuleeta tebasobola na kwesembereza lino omuntu n'ogu okubeera ku mulambo gwa Ebola mwabawadde ne babaziika Ebola gyali mugamba bali abiri mukaga abantu bali aba nenge kibatta butwa kubanga mmanyi banasajja banywa nnyo omwenge baagala nnyo embizi bali buli kimu ne mbatega obutwa ne babika emitima bava mu nnyirire mu matu mugamba Ebola kubanga mwagala ttaka sodo kaguta noli Toyota bo bali mudiruza gold gera kusima gold mulabi brain za monk mujja kulwawo eri mubende eri mbana Uganda bangi ate bamanyi kiki mwagala gold mutambuze video eno mulabagamba nja be exposing mpaka wamwe mbeso bula sicha abatya wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe ekkiriza kino nkigamba okukwatibwa kwange kwampa amaanyi n'okuggwamu okutya sikyalina katengo whatever comes nja kgenda nakyo I can't keep quiet sisobola kusirika ng'ensi yange egenda when I can speak nga nsobola okwogera sisobola nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nga zimaze okulya omuddo ekyo kyo nkigamba kuno kwoli mu Museveni kitegera kati mutali mbwali ekologole nkiddamu public njitegeeze bana Uganda emubende nkiddamu officially mubende zimu ku district za Buganda ezirina gold mutaka nga ne bannanyini mataka basinga otumanti mulimu gold buti Museveni bwe yakitegedde nti emubende waliwo ebitundu birimu gold n'asindika basajja be aba iso ne ssemwa ne bagenda batandika okutega obutwa nga babuwa abantu ne batulika emitima ne bava mu sayi mu nnyindo ne maaso ne matu ne bagamba nti balwadde b'Ebola naye ng'ekigendwa kyagoba abantu ku mataka abo ate bo beddiza mataka abo bagasimeko era kyobula batandise okusalako ebitundu kuba ebitundu bibasalamu bakimanyi nti biri gazetted bamanyi golodi waali ne bagamba nti balinawo outbreak ya Ebola so nga ate kipandibadde basooka okukola omuntu yali alina okusooka okufa ng'afudde Ebola bali banamujjako samples ne bazisindika mu World Health Organization ne confirming at waliyo outbreak ne kiteka ku website ya World Health Organization wawuliwe ne kimati banne mmanyi Uganda waliyo outbreak ya kolera ya Ebola temugenda yo era kyalibadde ku CNN kyalibadde ku Al Jazeera where information edo ku international news Al Jazeera tekiriko BBC tekiriko CNN tekiriko ku TV tekirasi songa ate the moment you mufune ekirwadde mulino kitegeeza ensi yo ndaba kikwata ko bali bananyini ddagala ne mulyawo utambuze ngala bino buyayi bo mwami kuma mugenda kulimba eggwanga ayimba mwerimbe mugende munywe gundi ebivuguto bya mu muddeyo mutandika okufulutanga jerete ziweddemu oil mutandika okufulutanga jerete ziweddemu oil alright awo nabo bembeddawo nvuddemu njala bategeeza information endala kubanga budde nabutono nnyo alright njala tegeeza eggwanga nti tusabire nnyo bannaffe banna Uganda abali mu bitundu bya Karamojja wenjogerera essaawa zino ebimotoka bimula nti basimbudde emotoka ebitwala emmere Karamojja mwe muli ne pasita Kayanja byakola bambi emmere tetuukayo banna Uganda bannaffe awo babaggyeko ente zaabwe era bazitutte nga n'amazzi gonna aganywewa mbalesi bagakyankalanyiza n'ennyumba bazikumyeko omuliro nga banna Uganda bakaramojja batandise okutondoka okufa kubanga luli bwe twateekayo omulango okutakungula ne tutegeeza ensi yonna abasajja n'abakazi bali mu bbapo basasi babatta abala basibibwa kyawaza nnyo ensi amatu nga ne TV radio station Uganda zikyogerako ne basalawo balumi bulumi njala baffe mujjukire nti abakaramojja obulamu bwabwe nte bwatabana nte batalina mulamu so kati ente zonna bazibagobyeko bazitutte amazzi ge badde balina okunywamu nago ebidio babitadde mu kibaagala kati abasajja bana abakazi batondoka butondo sese kinno nga bagwa olwo Museveni akendeeza ennamba gyayagala
abanasigalawo banamanya kiki banazza eri omwanga ne kotido buli kimu yonna bitundu bigiranya okalamoja byonna kyekimu okera ku macha musajja wato mukazi wattu ogenda okera ku machanga ekisibo kyo bakiyimbudde ente zonna bazitutte n'embuzi nga tulina muwadde epama akasa mu kiraalo ekyo kati gwe munnayuganda ali mu diaspora ng'oli eyo okyasugumbiza musimanyi owagira Museveni ngera kubuuza ebibuuzo bino wammanga era ntumiddeko ku media companies zonna mu Uganda TV radio stations ne babloga ba ANR mwenna abali ku international mbatumiddeko mu jebala kumubalira ddala kansubient buli omu yasoma ekitonyonyo yasukka P4 yasukka P7 oba yasukka senior 6 oba senior 4 ekitonyonyo musomyeko muli informed but you can't differentiate between the bad and the good ne mujjanga mudduka nze ekigambo kyenayogera statement yange wali sijja gijjawo so mwe mubere ku pressure nga muleta information enfu mugitera ku media eri edited nze sijja kugera kigambo na kimu okujjako bategeeza bwe mba mpostinga nga information ngeri ku national level you make sure nti mukola ekintu nga kiri live nga kirabikako tukimanyi nti emikolo gyonna egya state gikapturingirwa TV ez'amaanyi where are those TVs lwaki mupostinga ebifaananyi mwalese n'ekifaananyi nga omanyi simu za Uganda zino zitekino zaani bw'okuba ekifaananyi kitekako erinnya ly'essimu n'ekiteekako ne date z'ennamba okubidde n'ekiteekako date z'ekifaananyi ky'okikubidde ku kifaananyi bye bapostire mukwaggiddeko ekifaananyi nga mukitaddeko mukavalize dates so lwaki muteeka ku pressure kimuteeka ku pressure nze nabagamba kirabagamba weekiri ate sikijjaawo naye mbatumiddeko nyo mujja kuba bulungi nze siina pressure mwe muli ku pressure mwe muteekeyo muteekayo nze mbatumiddeko nyo mujja kubeera bulungi ne mwasoma amawulire abasimanyi muli ba international journalists simanyi muli ba bloggers nze siri ku pressure mbagamba kyenjogera sikiddamu nkiteekaawo time kijja kujja chapeninge arenze ensirike mbere so mbatumiddeko no mwenna mwebale basiriwaza umanyi Museveni asiriwazizza abantu to the extent for 60 years over for 50 years ebadde teri amanyi Museveni until Robert Kyagulanyi Ssentamu came out to contest against Museveni and I came out to speak kali kambawe mu samale ntono nnyo yoseri tiba habolo tabasira mutano wakali yenserete mzeze nesanga bisibe nanyiri toilet kumwe n'abana Uganda bokadana mbutano buli omu yasirika ku bintu bino wammanga Museveni mufere muyaye mutemu ate mubbi ensaji byagimazeewo kati njala bagamba mwenna omusajja yabalimba emyaka gye bajjaje ne bakojja mwenna bali mu Uganda nga namwe babloga ba TV mwenna ko muli yali yakyogedde tewali kubanga yabalimba era ne muletenga nabe musampo n'abalimba family ye nga temugimanyi Museveni n'abalimba mutabali wakaguta since when kitaawe mumanyi na mbagamba kaguta is the stepfather yakalakatanga nyine ekiwojjolo estereka kondeka kubanga kibuye we yafuna address okumuyamba webuze babanga kitaawe ali naamulekawo nagira azala basali musale ba Toyota n'abalimba kitaawe nga si yeye muzeebye nyuma n'ava n'akyogera era ne mutagana okugula obugu tuvuddawo n'abalimba origin ye ne mugana okukitegera all along for 50 years muga kitegera wizi Museveni ne tuventu muhabya origin ye musajja munyarwanda yavayo na confess ga watifa munyarwanda what are you going to do ne tuje ntubiyogera n'abalimba amanyage I myself nezije nenga bagamba ku TV kuno nobody knew Museveni's names ngane certificate ya muhozi bamuzali akwera zina je nejitako public ne ibuna wira nga simuzali wa Uganda amanyaga galiko kitengo state research nga yeyo seri tiba habulwa rutabayisirwa amanyaga nenga kumwenda ku politician is this my ku historian is this my teri yali avudi ku exposing amusajjo and then you doubt my information mbasasi damba tobelenga lengera bano era mbatuna lenge bwaba balimbidde myaka 5 nga abalimba buli omu atuddawo ne mukyakanya information nze mbasasi nze sikyakanda musikanda byenga naddumba wabuyi tuvudde wa balimbe origin ye ngijjeyo abalimbe amanyage ngajjeyo ne tutuuka ku education background nga talina ina zero nga teri yekyachogeddeko ne yatwala omusango mu kooti mu mutisatisa kulasa mugadjayo omusango togeza n'obuuza ku byogera bya Museveni education naye nate ne bamugamba tobitututu era tebabireeta kati nze siri mu category ye yamwe mwe TV radio stations mu Uganda ne ba bloggers siri mwenze tebanvuga siri ndiga siri mu basi dunia nze ndi ku planet yange byange byogera bino okubeera sibiruma embwanji itambwa ekijiko kitambu mkijiko singa kudya kiko ne kita fork buli kimu kyogera ngo kino okuba
yabali education background tasomanga ko yamala senior funa agenda na dropping out nga mukazi we kati mbwate yasoma degree ani amala ko obi wa Museveni wa HSC wa senior 6 oba obi ku university wa motikira graduation ani abilina tuvuda nabalimba amanya nti Museveni nimbaga si ye se tiba habulwa tabasiwa nabalimba kitaawe kitanga ekalekezi nije bamuzika kufamu ne babulira yo engeri je bamutamu bwamala okuwangula after 1 year omusajja jja ngabonoga nti omwana wange ngabonoga kaligabe kala abayimbi ngenda kuwa abayimbi kale kankweke simple example ya abayimbi omuyimbi nakuba hit na launchinga nakola launch tata ne mama ne bajja kati omuyimbi bali nga tata azze naga oni muzika sagala kuonda bisa muze muliewo kati Museveni bwatu bwali Museveni amala kuwangula bichana mukaga mchina na musanvu kitawe na avayo kati Museveni okumaya musajja mwete yagala mulabisa yategeeza officer babali all right now labaga musajja oyo ayamuga nzize mutabani namugamba okimyeshi ndi kitaawo tuyagala kitajja akukyalire namuga obono nyi sente nakwata emitwala 10 mukinana musanvu mitwala aga nagamu mize namugamba ekikulu kisikyasi kujja kukima sente zijalade kula mutabani wange na zino sente zimala Museveni nalagira bakadogobe ngate basajja baganda kwali kono n'omukino omunyarwanda omu ne bakwata omusajja bamuteeka mu Santana ne bamuvuga ne bamutwala ne bamutta nomuzika ku famu zimusaidizeyo ngokiremba lele bamuzika ne ku famu bamuzika na bagambawo kati yo Museveni watira kitawo kwa identification mubata mwezi netezo ku media muteke bifananyi bifu simeme mugembo lijali sinotsu atefe mboganda tugamba nti abikanga yakola ki yabikanga zine mambika numbu inafudde nga safudde sina gwengenda kuninya nti yambise kuba mboganda okubika omuntu it's not a crime tugabo gamiti alika yabikanga nti ambise nti enfudde lwendi fira dada yayina okujambike akola buli mwagumalirize kati ogamba omuntu nti yafudde it's not a crime okitegera so to prove someone wrong oyina okujja mu public ngati manya genze gundi ti banjogeddeko nafudde nero nakuzo muziri weziti ndi wana mu kamera mpisa olukiko lwa mana mawulire ebigemo mbi yogedde sibituufu so wendi ndi mulamu as simple as that that's how we fight a media wars not give you false information mujje mu posting ku TV ku muri ku pressure muri ku chechi badusa why are you running muduka nachi why are you running muduka chichechi bagobwa chichi bakubura kimuddu koduka ni yuwa gwe kotojirikirani mbuzo duka ne chuwa gwe kotojirikirani ku TikTok ulika akantoka why you running goduka tuduka as simple as that tombogana tuganti abikanga yakola ki abikanga. By the way, nze oboli afudu batafudde. It's none of my business. Bwaberawo I don't gain from him. Nebo afa I don't gain from him. Just chefuna kwa happiness nti tukendeziza ku babbi. Namba ya babbi badde tubbe kended. And I'm here to inform the public. Mr. I hope you are watching this video. I'm here to inform the public that there are some things which are still hidden. There are some business partner of the late Salim Sari who ran away with $50 million. And they are still on land. And there are certain company in Bulgaria which was also operated by him, was dealing in gold and diamonds. Also the CEOs are missing. The world abantu bali bakolaga no mugenzi badduka no bukaddatano bwa dollar bakyabanonya tamanyi we bali. Ne company in Bulgaria badde dinga mu gold ne diamonds era nga yo mukulu mugenzi nayo basi yabambadde bakolaga naba bamyasa badduse tubakyabano tebabala baso. Sagala mudduke ne bigambo nze wendi sivaawo. And you don't need to prove me wrong. You don't need to prove me wrong. Then you get the change chibadde. That's all. Sidduka wendi. Why are you running? Mudduka. Nino basajja bagala basoma mawulire. Ba postinze bintu nze wendi sibwana nammwe. Simple as that. Mbabulide ebintu bingi byabalimbye. N'abalimbe ensiri bagirimba nze siri mu kirasi y'abalimbi bwa nagivaamu. The same applies to people poor ne nupa bate bagala balimba tukoyo kutulimba. Tukoya abantu bakoye bagala facts kati. Era njano bebaza nyo bana yogera mwenda bawisse mu kyasa kino kya Robert Kyagulanyi Center muna fo tubedde ku mwe bale kubuuka. Ate mwe bale ku exposing abantu abo
buli ali ekwese ngali mu nupu ngate mbega wa Museveni mu nupu tumutegedde bu media bona wali utuka mu media wa nupu songa ate bukolya Museveni bona tumutegedde abanyampi bona bali de sente ate let me tell you ne bola omuntu ngali mu nupu alomba ye Fred kimanye nti gwakolera mu mutegedde temwetaaga kuyomba nnyo bwemba nga tuli mu kugoba ngabi tugitwala mu lutula bagifumite fumu ate gwe ngosika sifumita sifumita ngabi bokolera ani okolera ani butuba tuwa n'olutalo. Let me explain this to people. America begenda okulwana n'olutalo babo Bungereza nga bagenda kulumba omuntu basoka mukubisa information bamukubisa information yokka najja bagenda omuntu kwanga bula ku majani kunywa. This is exactly what I'm doing. But lucky enough mbawa 99% true information. But you nemugano jitwala serious nebo batta nebo fa. Ata akyabate mutazu kusengala bizamwe. America bongeza bagenda okulumba omuntu yenna basoka mukubisa information. Bagenda omuntu kwanga bula ku majani kunywa munywa. Na nga information isusumu kuba yokka. Basoka mukubisa information ni kyenkola ntemujja kitegeera. Ezimu embata ziri mu nupu tezisobola kutegeera kyenkola. That's why namutu basobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu ndo bamutegeera. So don't worry with those people bamubalekete bamanyi kyenkola kubanga they can't handle tebasobola kikola. Chumbategedde abakolera NRM bu TV bu propaganda listibwa bona kubanga tebasobola kyenkola tebakisobola. Babulire simple. America ne bunge bagenda kulumba omuntu yenna basoka mukuba information. Bagenda omuntu kwanga yayidedda banywa bunyi ngagenda. Kabazi ne kola live ne batandika okudduka ne badde. Kadi emberenge bezirivuga mugenda kola bati. Bezirivuga bamba mu information kati ate abasasi begalivuga mugenda kola mutya. I'm asking. Mutia information is jenfulumya. Kati amasasi begalivuga mugenda kola mutia. Na mutia information. If you can fear information, what about popcorns? If you fear information, Museveni and your mafia gangs, if you fear information, what about when people start flying popcorns? What would you do? Temugana kusala wayi mungoye mwe. Mujja kwesali wayi mungoye. Ato wayi bwekivuguto bubinyo buba bukyumuka. So ndoza mukitegedde. Ategedde kyenkula. I salute you. Atakitegedde. Genda we bakana mutu ogubikke. Lero njagadde Bob priyabo bategeza mwenna. Abali batamanyi kyenkola. This is what I'm doing exactly. Mbawa 90% over 100% information in antufu. But when nzije neba information kibakola pano Museveni kati yamanya akola mu kye Twitter delaying tactics na atwala time. Lumbu yabyogera kuzomoza bili mukaga ne waite myezi bili nalyo kafulumya kye nayogerako. Abamu mukijjukira abate mukijjukira. Kati okubala mu exposing nga ndi mukobere bino kati bwayogera ebintu soke tusale presa tukiwa obudde. Nayogera amataddako gaze mu parliament ne gabeerawo. Waliwo yakyogeddeko n'ombu yakyogerako. Nenjogera ku sisimu y'okumonopolizinga business bagomba nasi mu business bazisigale mu bo. Tewali yakyogerako nekyavuddeyo whereby nti kati amasomero gonna galina okugulobunga mu kampuni za Museveni ne bawalabe. Nobody talks about that. Bino byembawa mbawa information nga mujja gitegera luvannyuma kuba mwena tetutegera lunaku nabagamba I'm responsible for each and every word I produce here, but I'm less concerned about your thinking capacity. And I deserve respect. I'm responsible for each and every word I spoke here, but I'm not responsible for your thinking capacity. Nvunanyizibwa ku kigambo kyenjogera ku social media. Naye sivunanyizibwa ku ntegera ya buli muntu kati gwali kuno ng'oli mbega oli munnamawulire okolera NRM oba oli mbega mu nupu sivunanyizibwa ku ntegerayo. Entegera ye ebeera yo wotegera ebintu. Benjogera bategera ebintu byange era bitwala nga bya mugaso nnyo. Mukama yebazibwe era
mukube amina ey'amaanyi ogwange nkukoze atantegeera genda kuwenga tto ate so mu kiyembe genda kuwa omwoyo ojje tegeera ekisibiso mulambe bigere jobera kugenda kudduka nekikutegesa mpamba mu nnyindo nti guyinza okudda ne gussa nkiddamu atategeera information yange genda kuwanga to ne so mu kiyembe genda kuwa omwoyo wono ofuna endowooza ekuleetera obwongo naye kiki ekisibiso omulambe ebigere nti tugenda kudduka kuba kikuteesa pamba mu nnyindo teguyinza okudda gusse ojja otutegeera mukitegedde bulungi so nze ogwange nkukoze sina kimanjibwa mukitegedde bulungi sina kimanjibwa balambulidde bulungi nnyo nolwensonga eyo nazina obulungi atera na nnyoka nowenzinambi azinira mubabe engero zino ziri bbiri za njawulo nti omuntu bw'obanga obiibya ng'oli mu ddiiro bataddeko oluyimba oli mu kubiibya embibya gy'obiibyamu ng'ogimanyi nti tesaanidde olina gibibiza mu bantu bo naye bw'onoobibiza mu bantu abatali babo bajja kukusekerera nnyo kwe kuvunulwako olugero nti owenzinambi azinira mu babe olidde bulungi kwe kuvundula olugero olwo nti owenzinambi azinira mu ki mu babe kati luli nti nazina luli olulala luli olulala embagambye nti nalime wagonda atera nnyoka nobanga oli ku lumbi okutte akasimu oli mu kulima nga omuddo ogukwanguira ettaka likwanguira munnangira otera n'okola ki nova ku lubimbi olwo nodda ewaka wadde ettaka likugonda oba omuddo ogugonda olina okudda ewaka kuba buli kimu kibirako entandikwa n'enkomerero ndoza mukitegedde bulungi sijja kubamalira budde naddata mmwe mukama abankumira takumira mpeera mbaagala nnyo nze nsinga obbaagala wano wendi mpaka lasiti mpaka nga yoseeri ne mayiga bavudde mu Uganda bisigadde byetujja byekwasaganyiza naye nkiddamu sina lutalo na muntu buli ayita lutalo lwange nkutumiddeko nnyo naye abantu ba bloga benda lemwe nabali kuna basooka kuno namwe mbatumiddeko nnyo bwe bali kujjanga kuno okuweza ennamba kubanga mwe zikola otherwise mweraba